Mbale munnafatidde bulungi nnyo Simon Peter Mundeyi akadde tukakuwe olwo ngero okutulambulira ensonga za passport n'abo abadde bakwatiddwa andi bajja ku bantu ssente ate okuwa passport zaabwe ngwedde baasasula dda. Okay, neyanziza nnyo mukulu wamala ebima by'omuzungu badde byekyanzeemu naye kirungi tumaze ne tudda ku mpewo era wetwogerera tuli wano ku offices eza Regional zitwala Eastern mu kufuna passports mu bitundu bino ebyobuvanjuba. N'olwekyo olunaku olwaleero ndi wano n'omwogezi wa migration nga ye mukulu Mundayi Simon Peter yagenda tulambululira buzibu ki obuli mu kitundu kino n'ebirungi ebyo office eno byeyambye naddala omujjuzo ogwali e Kampala mu myaka egyo egyemabegako nga tebanafuna office eno. N'ekirala kikyennyini office eno kyekola abalala bonna kye balina okuba nti balabirako nti tebalina kuwate kugenda Kampala kufuna passport zaabwe. N'embeera ya passport okuba nti yabadde tekyafunika nnyo nga abantu tebaluddewo kufuna ebimu byonna byonna ajja kubanga atubuulira buzibu ki obwaliwo na mbeera ki eriwo essaawa zino. Mukulu nsaze okulaba. Neyanziza nnyo mwami Makumbi. Okay. N'abali mu studio mukyala Fedi ne mwami Wamala Faruku mwene mbatumiddeko. Okay. Kati kiki ekyakuleese Mbale bukubirire? Ekyakuleese Mbale eno bukubirire walabye reports mu social media. Reports zino nga ziraga nti wabaddewo omuntu gwe bakutte wano nga afera abantu abajjako ssente, abantu bajja wano bagala passport n'abajjako ssente ziri extra ezitakirizibwa. Naye ate mu report eyo twawuliddeko nti oyo mufere akolagana n'abantu baffe mu office wano mu staff kati kyekyandeese okulaba nti oba tusobola okulaba ono muntu suspect ono atubuulire. Shafiki. Yes. No bamwita Sempija Shafiki. Sempija Ashraf. Yes. Kati ono tumubuuze atubulire bweba wabeerawo enkolagana gyalinawo ne officers baffe wano atubulire tutandikirawo. Naye kakati bwe twatuuse eggulo n'agenze wa RCC yatuyambyeko okumukwata ne tugenda ne OCCID wano ku CPS nengezaako okwogera n'ono omwami Sempija Ashraf naye tewali kyeyavuddemu ekiraga nti akolagana n'abantu bano. Teri gwe yawaddeyo. Tewali gwe yawaddeyo, yafudde nga Yesu. N'afiira ku musaalaba yeka. Twagezaako okumugamba nti bw'oba oyagala tukute tubulire omuntu yenna okolagana naye wano. Naye tewali kye yatubulidde n'agamba nti ebintu bye abikola nga ye. Naye ndowooza kye nazuddemu nti abantu bennyini ba clients bwe batuuka wano bwe balaba abantu nga bayitirivu banoonya engeri y'okuyitamu mangu ogenda mu office. Kakati awo bafere bwe bayingiriramu ba brokers bano ababeera wano abatundatunda masiki amawulire envelopes ne files bwebito. Kati kwekukubiriza abantu abaagala passport okwewala abantu bano aba brokers kubanga bababye nnyo. Passport system eri friendly. System ogendako kasito oyingizaamu www.passports.go.ug ebe kuleetera form gy'olina okukozesa n'ojjuzaamu ebintu byangu nnyo ebikukwatako botomanyi ebikukwatako kakati lwaki omuntu okuyamba ng'akugizeemu erinnya lyo ekyo kyekireese obuzibu. Kakati bwe tumala okukola ekyo okujjuzaamu ebyo ebikukwatako nga system ekuleetera namba gye tuyita payment reference number. Eno namba gy'olina okusasulirako. Eno namba oyinza okusasulira mu njumba ewuwo, mu ddiro yo, mu kisenge kyo, mu motoka, mu ofiisi. Tolina okukwata ssente ate owa omuntu ndi akutwalire mu banka. Oyinza okusasulira ku mobile money. Kasi enamba eyo eba exec system. Kakati kyetuvudde tukubiriza Abannayuganda abasaba passport okwewala abamiddlemen bano abagezigezi b'Embale. Si ba Kampala. Ab'e Kampala twabakutte 15 bali ku Jinja Road actually twabakutte. Naye nga bakenderamu compared to those. Actually kati ku headquarters tetukyalinawo ba brokers. Kyovudde olaba tulinawo site kati tulinawo eddembe tewali crowds
buli omu ajja bulungi n'ayingira mu office kasobeera ng'oli ku appointment naye kati tutandise okujja up country kubanga kati abafere bavudde Kampala ate ne beeyunira eno Mbale bali Mbarara bali Gulu bali Jinja kati kyetuvudde tutandika ekikwekweto kino ene Mbale RCC ekirungi yatuyambyeko naye tukubiriza ne RCC ow'eggulu kubanga nawuliddeyo nti waliwo abafere ate abalimbalimba abantu awo ku office eggulu naye batuyambeko tubakwate kakati abantu bano abafere bavumaganya erinnya lyaffe nga baba ofisa kati ng'olabwa ng'ono teri muntu gwakolagana naye lwakuba nti omuntu bw'aba agize wano ayagala kusaba pasipoti abalala baba tebamanyi okujjuzaamu fooms ezo tagenda ku intaneti tamanyi kati kulaba omuntu yenna amuyambe naye kati bano abatamanyi kujjuzaamu we bajja wano bayambibwa bwereere oba balina okusasula oba nga tamanyi kujjuza wano si wakujjuzaamu ku applications wano wabeera bize nnyo wano tuba tusuubira nti bw'oba otuuse wano oba oze kuteekako fingerprint ebyo ebyokusaba tubadde tukusaba gwe asaba passport okikolereko eyo bw'oba tomanyi kusaba ku intaneti ofune omuntu akitegeera oba omuntu gwe weesiga oba ogende mu internet cafe oleme okugenda kuba andi kati awo omuntu aba talina option lwaki temuteekawoko provision eyo nti omuntu wakiri waba tamanyi muyinza okufunawo ko desk esobola omuyamba kuba si buli omuntu ayinza okumanya okujjuza ebintu ati bwebuzibu bwebugira kubanga abantu bagenda kutandika okwaleginga nti omanyi oyo mwami Makumbi ansabye sente bw'abadde anyamba n'ansaba sente ekyo wadde olaba tukyewala tutwagala ate tuleete wano office ekola ku applications kakati twakola offices zino regional nakati bwolaba Mbale regional office Mbale regional office eyamba bameka eyamba districts nga mmeka districts mpitirivu eyamba Jinja eyamba districts zino ez'emuli Musoga Kamuliga nga byonna n'ojja mu Bwere muno n'ogenda e Tororo n'ogenda Kapchorwa n'ogenda e Moroto n'ogenda paka Soroti bonna balina kujja wano bonna bajja wano kyovudde olaba oluusi oyinza okujja wano olaba abantu nga bayitirivu ate kiba kitegeeza passport abantu bazitwala actually nze bwenzija wano nendaba abantu nga bangi kubanga abantu batwala passport tuli twakolanga passport nezitubiri erimu ekyamboko naye kati emabegako awo twafunamu obuzibu buno bwali nti supplier yali tatuwa passport zetwali twetaaga netufunamu delay twali twetaaga passport mitwalo 30 ne batuwako passport zaali mutwalo zokka kati awo passport z'abantu ne zirwawo naye kati wenjogerera kati twafunye passport zonna ne tuddamu okukola printing yonna ku full scale kyovudde olaba numbers zino zajjudde kubanga abantu bano baze kufuna passport ekitegeeza babadde baluddewo nga tebafuna kati mwafunye materials ne tuprintinga mu bungi kati gwe mujjuzo guno oguli wano kati wano Mbale twali tuleetawo passport 12 zokka naye kati kutandika last week twali tuleeta 18 olw'okufuna materials kwegamba twagala abantu bano bafune passport zaabwe naye ate kyenjagala okutangazaamuko nti basitaafu baffe bano betulaba bambala uniform ate uniform zaabwe ziriko n'amaanya wano ku kifuba tags tukubiriza omuntu yenna asaba passport okugezaako okusamu erinnya ly'omuntu okudiringa first of all abantu abambala uniform ekyokubiri okumulaba erinnya kubanga alinaku zino abantu balina smartphone kubeerawo nga ali ku simu yo ng'okuba ekifaananyi bw'oba olaba omuntu ng'akusaba sente kubanga bino byetugezaako okulwanyisa tugezezaako e Kampala kati ndowooza e Kampala tulinga kiteredde naye kati obuzibu buli mu up country offices kyovudde olaba kati nsimbye wano amakanda eriwo twabadde wano eggulo twabadde naawe tukyali wano wiiki eno ejja nja kubeera wano tulabe tugezaako okulaba nti abantu baffe bafuna passport zaabwe mu bulungi tweyanziza nnyo olwakadde kasooka enzire mu studio ndaba bamukulu wamala waliwo kyayagala okubuuza nga tweyongera mukulu wamala kale twenza nnyo munaffe mwami just in case wanakibuuzayo mwami Mundeyi nga tuwumba mukama wange twenza nnyo okulaba ku buzibu buvaawa naddala ku nsonga z'abantu abasasula express zaabwe naddala passport netwala omwezi gumu 2 3 4 eyo befuusa express mukama wange oba nedda
awo twagala okutegerera atulondeko n'ebisale boolyawo ordinary yaba VIP ne express osasula ssente mmeka ebika bya passports abantu beetaaga oba fe batamanyi kigambo express obozinawo otugambe eno yaba ordinary eno yaba gundi omuntu amanye alime okubeera ng'aferebwa mu ngeri bwetyo boolyawo katuno mangu mamudakika nga 2 Monday etuwumbewumbe abali mu studio akati obuzibu obubaddewo wano ku ensonga zino eza express nga bwe nnyonnyodde twafuniramu obuzibu emyezi ng'ebiri emabega nga tetufuna covers zo passport akati passport abantu abaapulayinga kuva mu mwezi ogwokuna gwokutaano gw'omukaaga mu July nezirwawo zino eno n'aba express zaba affectinga express yeriwa ordinary yeriwa express eno passport gy'oteekamu ng'oli mu bwangu naye twafunamu obuzibu omanyi bano abanaffe abatwala abaana ebweru balina ebitongole biringa 225 ate express kasente katono koyongeramu 15 zokka kati abantu bano bonna baateekamu express abasinga obungi twesanga ng'olaba express zirimu azani ne standard kakati kubanga kasente katono kati ne tugamba nti oba tutuule twongeremu kasente kano aka express tusobole okugobako abalala kubanga tubeere nga Tanzania Tanzania okufuna express olina okwongeramu akakadde kamu naye wano 15 buli omu azisobola kati kubanga twateekawo window eno ya express nga tulowooza nti waliwo abantu abaagala passport zaabwe mu bwangu abalina emergency bagenda kufuna obujjanjabi ebweru bagenda kuzaala abalala bagenda kukola emirimu mu bwangu emergency general naye kati abantu bateekamu wadde tebali ku emergency lwakuba ng'asuubira nti egenda kuvaayo mangu ate kasente katono kubanga express passport ya 25 eno ordinary n'oyongerako 15 express ne 40 kakati passport zino ze twita service passport zino eza kiragala zino ez'abakungu zino passport z'abantu abakulira ebitongole bya gavumenti nga ba commissioners nga ba MPs nga gwe naawe alhamdulillah passport ezo za 40 ate ezo passport tubadde tetunaba kufunako ene crisis yona ezo zibaddewo mu bungi abantu batono nnyo akati ne tubeerayo n'eno ey'abakungu ennyo gye tuyita diplomatic passport eno emyufu eno passport ebeera y'abaminisita president ba ambassadors ba chairpersons nga ba permanent commissions nga ba electoral commission ya 5 twateeka 5 kubanga tusuubira tumanyi nti abo balinako kasente kubanga bali mu bifo eby'amaanyi akati ezo ze passport type eno ey'abakungu ennyo tokola almost appointment kubanga batono nnyo oluusi olunaku tuyinza okukola passport nga 5 zokka mu ggwanga lyonna naye kati zino endala especially zino ordinary olina okukola appointment bw'omala okusasula ng'oteekamu maybe in 2 seconds or 3 passport erina kumala bbanga ki nga tugee tuva ku mpewo passport eno ya express normally material weri buli kimu weekiri ng'omaze buli kimu enaku 4 then ordinary zino endala weeks 2 yes ate kati tuzeeyo ku kiri ogenda kulaba tuli ku clearinga backlog eno bwe tunaamala week eno n'ejja nga tumaze backlog eno mu system kubanga bwe twafunidde obuzibu twakimulatinze emitwalo almost 10 bwe tunaazimalawo kati tugenda kuddayo mu weeks 2 nga tugaba passport tweyanziza nnyo olwakadde tetujja kusukaawo neyanziza nnyo okunkyaza ku Soul TV eno TV yange gye nkererako ku makya nyumira nnyo abaami abo omwami Wamala madamu Fedi Farouk bansanyusa nnyo ku makya tweyanziza nnyo omukulu Wamala ndoza tujja kusukaawo akadde katugenzeeko katusiibulire wano tujja kubanga tuddinganamu olunaku oluddako Omuloko 8 matumbo matumbo musanyufu okuva ku ssaawa 12 wetwatandikidde wano matumbo tugenze katugende tulaba ate betukwasaganya era ebigere betulaka kitambula bulungi nnyo Martin nja kutubuulira tusuubidde wano ndowooza nga tugenda mu nnyo ku makya